Kibayita obugumiikiriza kibeerawo mu kiseera nga wakagibwako ekyo ekikutadde mu mbeera y'okugumiikiriza. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasanga omukyala fiiriddwa omwana, kyala ng'ayogera ebigambo bingi, n'amugamba isbir, gumiikiriza. Kyala n'agamba senga abadde wo biki, mbaka n'atambula n'agenda. Yamugamba oyo gobadde oyogera naye Rasulullah, badde oyogera na Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakati ngumiikiriza. Mbaka n'amugamba as-sabr inda sadamatil ula, obugumiikiriza bukubeerako mu kaseera w'oba ogwiriddeko embeera yonna. Mu kaseera w'oli azaamanyiziddwa, omuntu asobola okubeera nga abbiddwa sente ze, wallahi n'azinoonya nga taziraba, n'alyoka abbisa buli omu ali arawundi awo, gundi gwanzibye, naawe onzibye, n'oli anzibye, buli omu n'amubbisa, naye ng'alina essuubi nti gy'anaakoma okubabbisa, gy'anaakoma okugamba ono n'ono, oba oli awo muneevaamu anaagamba nti owaayi sente zo ziizino. Abamu ne batiisatiisa n'okutiisatiisa ezange tezibbibwa, ne boogera ebinene ebimu nga bisobola n'okubajja ku busiraamu. Wallahi agenda okukizuula nga mwana wattu sente takyazirabye, baziryazamanyiza bazitutte, naga kati ngumiikiriza, kangumiikirize, Allah ajja kumpaamu. Naye ng'asoose kwogera bingi, asoose kukola ki, kutemerera ono n'oli, obugumiikiriza bwandibadde bwa bbeeyi ng'obukola mu kaseera w'okoleddwako obulyazaamaanya. So omuntu yenna singa agumiikiriza, bannange si kyangu kugumiikiriza ku bulyazaamaanya bukoleddwako, si kyangu kubeera nti nno okoze emyaka 2 mu Bawarabu n'okomawo ng'ensimbi zo baziridde, naye n'ogumiikiriza. Waliwo omusiraamu omu, wallahi yatuuka n'okuva ku ddiini, n'agamba nze ebya kalisaali, n'ayagala okgenda mu bushiriku olw'okuba bamulyazaamaanyiza ensimbi ze nga badde akola mu Bawarabu. Negumiikiriza, Allah agenda kusitula. Abakulyazaamaanyiza Allah ajja bakkakkanya. Wakadhalika tagenda bakkakkanya kuno ku nsi, ate ne ku nkomerero bajja kubeera bubi nnyo. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abuuza, atadiruuna manil muflis, bannange mumanyiiko omwavulunkupe? Ne bamugamba ya Rasulullah, omwavulunkupe gwe tumanyi, la dirham wala dinar, tayina yadde 10, tayina yadde. N'aba bagamba mwana wattu omwavulunkupe agenda kujja ne swala ze nga yasaala, yasiiba, yakola emirimu emirungi, naye kiyasookerako mbaka ekigenda okufuula omuntu ono nti mwavu nnyo, faqad shatama hadha, yavuma, ovumye munno n'otyoboola ekitiibwa kye, fa uqila maali hadha, olidde emaali ya munno, ekyo kigenda kufuula okubeera nti oli mwavulunkupe yawma alqiyama. Anti bagenda kukwata ebirungi, essala ze wasaala nga ntuufu bazisasula abantu be walyazaamaanya, ebisiibo byo babisasula abantu be walyazaamaanya, kituuke ekiseera nga be walyazaamaanya ebirungi bikuweddeko, bo bakyali bayitirivu, bakwate ku byonoono bye bayina babiteeke ku ggwe. Wallahi tewali mwavulunkupe agenda kusinga, ogenda kubeera mwavu nnyo, obeere nga tolina kalungi wabula ng'olina byonoono. Alwo nno Allah subhanahu wa ta'ala alagire bamalayika bakusuule mu muliro jahannamu,